bino ffe tulina byogera tofaayo nzero munanzika lweru mune basobola okuyita ojja obinnyonnyola mbeera nabweru bwe siba nabweru nyina amakeeru komera wali ewaffe eruweeru wendi ebyetaaga okunnyonnyola awendi siwali buzibu kwasinayogera ku mubbi noogo nva ku busente obutono sipiika bwafuna gwenza obwogerako sana nakwongera musaana kati eri abuza nti kati atobe yanoonyayo ki gwenza ompita munyalwanda oba mulundi tusaalirawa nange wano wensaalira ate webanzadde wemmanyi saalaga nti ate we batubbira sikyogedde tosaa kyogera ozi nga teweesaasira gwe tobyogeranga bannange kasule gwe sirika yesu obadde muwuliriza mulungi ebigambo ng'ebyo era obiwulidde sheeka oyo ennaku zino mulalamuko mu kulwanirira eddembe ery'obuntu agambye oba babaako kye bankola bankole naye nga bino ffe balina obyogerako nga tuli baana nzaalirwa yano mu Buganda ate mulowooza twalibaddewa sheeka abagambye mmwe abadde ne muwalana mulowooza munyarwanda mulaalo munyankole muganda era alina okuba nga alwanirira eddembe ly'omuganda alina okulwanirira ensi ettaka lye ery'obuzaana bwe bali obusika bwe n'okumusanga abalagiriddewo bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali yampuliriza ebintu bwe bityo ebisaana n'oyogerera ddala ensonga okulwanirira ddala ensonga ng'olaga obutali bumativu bwo ku nsonga eziba zigenda mu maaso mu ggwanga kubanga wano bano baatusangawo era nga bagenda tulekawo kati so kiri gye muli okusigala nga mulwanirira ebyammwe okubanga mu kugenda kwabwe tebagenda nabyo nga byo bisigalawo gwe mukwano gwange ali eyo mulwanirire ebyammwe muveeyo mwekembe musobole okuba nga mulwanirira ebyammwe bategeeza nti mbadde bawuliriza balungi nnyo mwebale kwekumira ku mayengo ga Yugi Updates vawula gwatana kubanga osubscribinga kubiriza ogende mu maaso n'okubanga osubscribinga tuwakire enteekateeka za channel esobole okubanga egenda mu maaso ng'erituusaako amawulire information jjukira tugenda mu biseera bya bululu tulina okukubirako campaign kati gwe kiri gy'oli okusubscribinga sobole okubanga omuntu ayitawo bulungi gwe mukwano gwange ali yampuliriza jangu sharinge commentinga likinga tubaagala nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV mweraba